omulambo kyolaba nababutonga ngyekwanyiza era nenjiraga nnyo obunyiikivu era amaanyi twalinga ne munnange Mabirizi John yeeyawummula emirimu gy'ensaba emirembe nze ne nsigala nga nkuluusana nnyo ntwaza nali mmaliridde okufaanayo endongo eno ddoboozi era olinnya eryo lyajjiramu kubanga twabeeranga wano wamu Sanajja negombe ndiye y'abalenzi Mabirizi ne Kafeero najja negombe ndiye y'abalenzi Mabirizi ne Kafeero era nabeerangaawo nga mbabuuzabuuza baali tebannazaawa nabannaali bakongoseko bwetyo nange nemwosinga nali mbalwanyisa bwetulabera nnyo Kasujja otulamusizanga n'effiire Lutaaya bwetulabera nnyo Kasujja otulamusizanga n'effiire Lutaaya n'omukwano Mabirizi ne bamuzisoga nabali abalala ne bazabaleese obuyambi amani basudde ne mukaabya naye neneebazaala omukunjako n'abanja abanja obulala kyakulabirako kikamwe kikuba entiisa n'okwennyamira kino kitalo nnyo nnyo kitalo nnyo kitalo mpesa Olunaku olwaleero ku TikTok ku vidiyo gye natadde ey'ekijja ky'omugenzi John Mabirizi omwana w'emmere. Comment section waliwo eyataddemu obubaka ng'agamba Sseruganda weebale nnyo weebalire ddala naye tusaba otukolereyo vidiyo erimu ennyimba ezo ze baayimbako ku John Mabirizi. Oyo omwami oba mukyala naye ndaba kuliko agafa mu nsi. Agamba mbakolereyo vidiyo eyogera ku nnyimba ezo John Mabirizi ze baamuyimbako kubanga we nabadde nkola vidiyo eyo ne videos endala ze mbalaga nti John Mabirizi Paulo Kafeero yali amuyimbyeko mu luyimba olwa Walumbe Zaaya ne mbalaga nti Walukaga n'abayimbi abalala abaze bamuyimbako. Kale bw'atyo omukulu kwe kusaba nti mbakolereyo vidiyo ennyonnyola ezimu ku ezo ennyimba ze baamuyimbako bategeere lwaki oba oliawo yayimbibwako. Omugenzi John Mabirizi okuzzaako emabega yali memba mu kibiina kya Makula Guitar Singers mu myaka gy'ekinaana nga kiggwako. Ekibiina ekyo kyalina ekitebe e Maganjo kyali kikulirwa omugenzi Bernard Gonza. Bernard Gonza okujja mu kisaawe ky'okuyimba yava mu Thames Band eyali ey'omugenzi Peterson Tusuubira Mutebi. Era nno eyo mu Thames ye yava neyono mukulu wa omugenzi Mbalire Kateteyi gwe bamanyinga Jazz Commander oba manager Kizito Godfrey. Oyo yali manager wa Prince Jopo Kafeero okuva mu 93 okutuuka wano mu 2007 Kafeero we yafiira. Ndowooza emyaka gyalinga 14. Kale bw'atyo manager Kizito naye yava mu Thames. Era manager Kizito abasinga mu mulaba ku ngoma nga akuba kati oluyimba nga olwa Nabukenya Mwali. Kale bw'atyo n'abagawo ekibiina ekyo. Wamala okubagawo ekibiina yagenda ng'anoonya abayimbi. Awo John Mabirizi we yamwegattirako ng'avudde ewaabwe e Kalagala. Ye yaggula ku Koko ova Kalagala n'oyambuka bw'oti okumalako akasozi awo okyamira n'ogenda e Koko ye we yali yazimba. Naye nga ebijja byabwe oba waazaalibwa azaalibwa Kalagala. Era kinnya na mpindi obuukawo famire emu okutuuka ebukojjabwe. Naye nti mu budde obwasembayo ng'alwadde yalwalira Bukojja teyalwalira wali ewaabwe awo we mulaba ekijja we nabadde yali Bukojja we yalwalira. Kale bw'atyo John Mabirizi n'abeera mu kibiina ekyo naye bamuzeeyi Nalumoso Sauda Namutebi Lubalala ne omusomesa Fred Kaweesi nga bali mu kibiina kya Makula n'abalala abaaliyo ne bakola ennyimba. Kafeero yabeegattako mava
mu lukwata gitasinga. Zirukwata teyafulumizaayo luyimba wabula ng'abeegasseeko 88 baatandika otambula naye nga we baba banaakola bajja naye ajja e Kampala n'agenda ewa Livingstone Kasozi Ekibuli n'abeerawo okutuusa we bamala shows ze baba bakoze n'addayo Enkoko Njeru ewaabwe e Masaba. Kale embeera bw'etyo we yali naye ennaku z'omwezi nga 1 January 1989 ku Bristol Bar olwo Prince Job Kafero lwe yasembayo okubeera mu lukwata nga Bernard Gonza amwogereza era yamujja awo ku Bristol Bar n'amutwala emaganjo ng'amusuubiza okubanga amukolera ennyimba. Kale Sseruganda agafa mu nsi agamba ayagala mbakolereyo video ng'erimu ezimu ku ezo ennyimba ze bayimbako ku John Mabirizi. Nabagamba nti John Mabirizi ono Kafeero yava mu ye yali menta era woowuliriza ennyimba za John nga ensi nnyimpi ebyaliwo edda n'owuliriza ennyimba za Kafeero ezaasookera ddala owulira nga tune yeemu. Kati mu makula Kafeero yafulumizaayo muvubuka munnange 89 n'avu ekijjankunene ekyokubiri n'ekyokusatu. Kati temukyagasa lwe lutambi olwasooka mu kibiina kyakulabako era John afa ali mu nteekateeka za kwegatta ku kibiina ky'amakula naye ekyo tekyasoboka oluvannyuma lw'obulwadde okumukuba wansi. Bangi babuuza bulwadde ki muwulirize ennyimba z'abantu bano kubanga yeeyogerako n'agamba nti ye mulwadde. Kale okuddamu ekibuuzo ennyimba zino ŋŋenda bazannyira ekitulemesa okuteekamu ennyimba zino mu background lwa copyright kubanga ebintu bino ebisinga biri copyrighted waliwo abantu basse kinnoomu ababirinako obwannannyini kati wooteekayo kiba kikuleetera omusango. Kale y'ensonga lwaki tunoonya amagezi gonna ne tuba nga tuyisaawo obubaka obwo gw'obuwulire weewaawo tekibeera obw'olumu kiri ekya original naye nga twetaaga opasivinge obubaka. Kale oluyimba olusooka olwa Mathias Mulumba Walukagga olwa Bakoowu ndowooza 2012 wemba nga seerabidde nnyo kiri awo 2012-11 Bakoowu Mathias Mulumba Walukagga mu nnyanjula yagamba waliwo abaawulira nti Walukagga ayimbye nabo nno ne bajja nti engeri ebyokuyimba byaffe gye bitali bya interview kyajja ne kikombooza. Gye neekakasa obulungi meeya obubaka obwe ayina mukulu munne oba bakulu banne be yali abuweereza naye nno nabo we baamala obufuna ate ne baddamu ne bagira nga woolaba kali akaabasudde ne Kasozi na bano baakikola. Ono akubye Bakoowu n'olulala olwo yakuba n'ono n'addayo n'akuba oluyimba. By the way ebintu ebyo byasitula nnyo music nga woolaba emabegaawo Swahaba Vincent Segawa we yali nga tanasiramuka embeera gye yali ataddewo. Kati tugende tuwulize ku Abakoowu bayimba batya ku John Mabirizi. Kati waliwo abaawulira nti Walukagga ayimbi nabo ne bajja engeri okuyimba kwaffe yotali ngoba interview nako eri mu ndongo bayimbi b'ennaku zino oli ava mu kyalo ng'alina gwazza okulwanyisa omulala nasalawo walampe Mulumba ngwamuddemu ate nammanyike soluyimba lwayiya ngomaze okukaawa kizibu nalwekuwoma tonajja n'ekigendeerwa ekyokusomesa obugagga bulijja dda abajjala n'essunga n'emitafu bwe giba etimya obwenyi obusungu bw'omuddugavu okumutegeera otanula okumutikka entamu yakulabudde omutego otugutugejji bw'alina obulogonoja sonajja negomba enjiya y'abalensi Mabirizi ne Kafeero najja negomba enjiya y'abalensi Mabirizi ne Kafeero era nabeerangaawo ngamba buuzabuuza baali tebannasaawa nabanaali bakongosa
Mwaseko mwitu nange ni mwasinga nalimba lwanyisa Zikiriza okutunda kwa muyimbe wasira na migere kwa nyakatonda Maniyimbe kyowulira nti omuwagizi w'okimutulula n'akatoyo Sabula naye olw'okuba oyagala erinnya n'obusandi omaliridde n'okuwemula negolodde bw'atokulaba leero si bwammuli kuba bwe bugwennyinga abakoowu mutya. Okay, ndowooza owulidde Mathias Mulumba wa Lukaga ng'akugamba ye nti okujja mu ndongo yajja yeegomba abalenzi Mabirizi Kafeero ne Mabirizi we baali tebanazaawa era yali agezaako okubeera ng'akola ki yeebuuza engeri gye baali bakola ki gye bayiiyamu okubayita abalenzi gw'oyinza okifuna mu bubi naye Mathias agenda okujja nga mu myaka egyo ne Mathias nno so nategeddeko nti mu makula yayitayo then Mathias nti ate eri ludda yali buko kale bwe kityo kati Mathias okuyita Kafeero ne Mabirizi nkugambye nti Kafeero yafiira kwa 36 ng'agenda aweza 37 Mabirizi yafiira kwa 24 ng'agenda kuweza 25 abo babeera balenzi y'ensonga lwaki kubanga era naye yali mulenzi tasobola bayita bazeeyi kubanga baali bakyali balenzi y'ensonga lwaki kyajja bwe kityo. Oluyimba olulala waliwo Kasozi agenda lwafulumira ku lutambi Kasozi lwe yasiibuza ensi Duniya weeraba. Olutambi olwo baafulumizaako abantu basatu aba Music Triangle Prince Joe Kafeero, Livingstone Kasozi ne Salongo Hamani Semakula basudde be baafulumiza ennyimba okwo. Kwaliko Basi Duniya ekitundu ekyokubiri ne kubeerako Duniya weeraba olwa Livingstone Kasozi ne kubeerako Happy Christmas olwa omukunja Prince Joe Kafeero ne kubeerako Kasozi agenda. Kasozi agenda kubanga n'ono yali amaze okikoonamu nti Kasozi yakikoonyeemu nti ye agenda si waakudda era bw'atyo n'akola obubaka obwebaza Kasozi n'okumusiibula kw'ossa n'okumugumya nti abaana nja kubeerawo. Naye we yali amaaliriza oluyimba olwo ne Nabumpenje yali okwo ne Namuddu. Kati we yali amaaliriza oluyimba olwo ayina abantu be yakoonako yagamba Kasozi ondabiranga nnyo Kasujja Kasujja neffire Lutaaya n'ow'omukwano Mabirizi. Kasujja gwayogerako ye omusajja yamukubira rhythm gita mu luyimba lwa Muvubuka munnange nga bali mu studio we baali bagenze okwata oluyimba mu Kasajja and Sons 1989. Oyo Kasujja ye yamukolera oluyimba olwo yakuba rhythm. Kati wamala okukuba Kasujja baafuna obutakkaanya ne Prince Joe Kafeero. We bamala okufuna obutakkaanya ne Kafeero Kasujja n'ayawukana ne Prince n'agenda gage. Kati Kafeero yaddamu n'akuba oluyimba olumanyiddwa nga eyali amanyi okupanga nga akoowoola mukwano gwe Kasujja naye agenda okugira oluyimba okugenda okufuluma nga Kasujja amaze okufa kwe kukozesa mukasa. Oba muntegedde bulungi? Mu composition yali eri intended obubaka kugenda kwa Kasujja naye yakyusa bukyusa ebigambo ebyo n'ateekamu mukasa oluvannyuma lw'oli okubanga yali afudde. Kale embeera yajja n'ebeera bwetyo naye nga oluyimba olwo jadutracinga nti eyali amanyi okupanga original eva mu Gabriel Mulindwa oba abasinga gwe tuyita zinunula yalina original version. Kati Kafeero ndowooza oba baafuna entegeeragana n'alukyusaamu n'akolamu kopi eyiye. Zino ennyimba azeetaaga osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Wojja n'ompagira ye engeri yokka gy'osobola okuba ng'ongattako
ojja n'ompagira nange nensobola okubanga nsobola okubeera nga neetuusako kino nakiri. So muganda wange eyo yonna gy'oli kugamba nti jangu ompagire, sangibwa Kasubi ku basooka kwavula stage. Tutambula n'Ekikaya College and Vocational School, basangibwa ali ku 7 Ebirulenga. Mwami Mubiru Charles wali okubanga akuweereza. Amasomero gye gali mangi, naye nkusaba wakiri gwe omuzadde ali eyo oba omuyizi, weerekereze otambule ogendeko ku Kikaaya. Gendako ku Kikaaya otuuke sikaali waali awo, osobola omusaba nti njagala laba ku mwami Mubiru oba se director oba se ekyo, n'osaba omukulu yenna akulambuze ku ssomero n'ebimu ku bikolebwako. Olaba ebintu ebyenjawulo, basomesa arts ne sciences badde ne boarding, then balina ne vocational. Nalabye emirimu gya computer bagitaddemu kubanga ensi weegenda, era essomero lyonna eritawadde computer kyanya ekyamazima oli mu kotogera omunnayuganda ow'enkya. Essomero lyonna nga towadde munnayuganda kyanya kubeera nga ategeera ebyo byakola okotogedde omwana. Edda omwana teyakkirizibwanga kuyingira na calculator mu bibuuzo, naye kati agikozesa. Amasomero ag'enjawulo gaali tegakkiriza masimu ku masomero, kati abaana bagenda ne laptops, bagenda ne zitabs. Ensi tugenze mu tekinologiya. Kati mwe abali eyo abalina amasomero, tusaba mugatte ku munnayuganda ow'enkya, muleete IT, abaana babeere nga bakola IT. Mwami Mubiru Charles, ekyamazima otuuka ku Kikaaya n'ogenda mu computer lab, olaba ekintu ekyenjawulo, ekintu kye bakoze security wise, essomero ddungi n'ebintu ebirala. Kale kyekyo muganda wange kyenkusaba kyoba twala omwana eyo Twinex International bali wali e Bulaga, basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu, era nayo nategedde nti nayo kati kompyuta ya buwaze okuviira ddala ku mwana omuto okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono, basomesa okuva ku kindergarten okutuuka ku kyomusanvu. Twalayo omwana bamubangule. Plan B Records bali wali Mubende, abo bakolagana ku byakufubuutula muziki. Oyagala kubeera muyimbi wankya owe agenda okwogerwako, senkulagiridde woolina okubeera ng'ogwa. Mubiri gwangi w'oluti ku kasozi weyalang'atyo bange ngenda, nze kasozi yanzija bukunja n'embekuli bakusanyula endongo. Mubiri gwangi w'oluti ku kasozi weyalang'atyo bange ngenda, nze kasozi yanzija bukunja n'embekuli bakusanyula endongo. Nange bwe nakusaba buyambe teyagala obagale n'omwawo mwoyo, kyekindeese kirinnya mutikkeri mukama wange okuyamba, naye amajoli ngamba sibu mukama wange saabazira. Buli lwe walibaawo ebisibwa abaana bajja nja kuwa obuyambi, naye amajoli ngamba sibu mukama wange saabazira. Dayana ne Liga ne bajja nga buli lwe walisana nga waliwo ensiruni, tumusiibula tumusabira eri kitaffe yalamuze busaasizi, munsobiza ku nsi owummulire mu mirembe bambi. Ese mu nnaku ya kitalo ate so tugenda kutuggwa ku myoyo, akuwa omusemembe mu kitangaala ng'omuzira, butulabira nnyo Kasujja otulamusizanga n'effiire Lutaaya. Butulabira nnyo Kasujja otulamusizanga n'effiire Lutaaya. N'omukwano babirizi ne bamezisoga na bali abalala, ne bazabaleese obuyambi amani basudde ne mukaabya naye, ne bazaala omukunjako n'abanja abanja obulala. Kyakulabirako kikamwe kikuba entiisa n'okwennyamira, kino kitalo nnyo nnyo, kitalo nnyo, kitalo walumbesa. Kale tukyeyongerayo. Omukulu agafa mu nsi yagambye Sseruganda weebale nnyo, weebalire ddala, naye tukusaba otukolereyo vidiyo erimu ennyimba ezo ze bayimbako ku John Mabirizi. Kale
Nga tumaze okulaba Bakoowu ne tulaba ne Kasozi agenda, kati katulabeko mu 1994 eneeyisa mu balabi olwa David Wadimba. Abamu baali balugaba naye lwa David Wadimba. Oluyimba olwo lwafulumira ku tape eya omukazi second hand. Kwa Dani Mugula yateekako second hand, David Muwonge n'ateekako akatijo, David Wadimba n'ateekako eneeyisa mu balabi, era ne yeegatta ne Florence Namirimu ne bateekako oluyimba Omwana w'Abalo. Tebaakomaawo, ne muganda waffe Moses Wamala omuyovu Sserwandagaze ne omugenzi Hadija Nansove ne bateekako oluyimba Mwami Zuukuka lwero olutambi. Kale nalwo katuwulire ku kojja w'amabirizi. Ono abeera kojja w'amabirizi, maama y'omu ne taata y'omu. Maama w'amabirizi bazaalibwa ne David Wadimba, taata y'omu, maama y'omu, era wee batyo mu Lunyolya baayiga wee batyo endongo. Kale ne David Wadimba naye yayimba ku John Mabirizi. Kale katuwulire ku John Mabirizi ye ono kojjawe yamuyimbako atya. Naye bawulira Paulo Kafeero ng'amuyimbako mu luyimba lwe Walumbezaayo oba Mabirizi lwamulyanga ntamidde. So nange namuyimbako olwo olwabalabira obwereere nti twalinga ne munnange. Oyinza otukubirako awo ng'oyimba akatundu ako? Endongo gy'olaba nababutonga gyekwanyiza era nenjiraga nnyo obunyiikivu era amaanyi. Twalinga ne munnange Mabirizi John, ye yawummula emirimu gy'ensaba emirembe, nze ne nsigala nga nkuluusana nnyo ntwaza, nali mmaliridde okufaanayo endongo eno. Eddoboozi era olinnya eryo lyajjiramu kubanga twabeeranga wano wamu. Ne Meya Mathias Walukagga naye mu luyimba Bakoowu yagamba nti yajjanga yeegomba. Kakati Walukagga ate Mabirizi yali wanjawulo nnyo gyali kubanga omuwala baamuyitanga Namirembe, nga Mabirizi bw'atuuka mu Makula gye basisinkana n'omuwala oyo ne baagalana, naye nga mwennyina wa Walukagga. Era Walukagga mukoddomi waffe akimanyi bulungi naye. Kaakati okwegomba okwo yakijja n'eyo. Kyali kisukka kuko enjogera egamba nti obusungu buviira ddala ku ggumba. Kaakati yali muko ate nga n'obuyimbi muyimbi mulungi. Kati Walukagga yalina okwegomba mukoddomi we. Ate nga ne Kafeero, kuba Walukagga yayagala nnyo Kafeero. Ate ngeri era ne Walukagga yaliko mu Makula omwo mu gurupu eyo, naye yasanga bano ogundi agivuddemu Kafeero ng'ate n'ono agonze. Kati ne bagibaamu awo nga nze bwe gambye nti nagenda mu ntebe olw'okwegomba bali. Kale oyo ye David Wadimba akyaliwo gyali wali e Kalagala. Bannaaye osobola okuyitawoko, nategedde nti bakoze ekibiina bakiyita Loyo. Ekibiina bakiyita Loyo nga mulimu David Wadimba, mulimu Robina Nakisozi, mulimu Dr. Lamanza Nsali, mulimu mutabanyi wa omugenzi John Mabirizi Junior okubanga eryo yalirya oluvannyuma ly'okubeera nga erya Saafu Male naye we yasikira. Ono yali yasikira gundi yali yasikira John Mabirizi n'afuna erinnya lya Muzeeyi. Kale Muzeeyi John Mabirizi Junior waali. Bannaaye mwana oyo ngenda teekayo ne vidiyo eyo ng'ayimba mumulabeko, alina ekitone. Nsaba obuwagizi bwammwe tumuwagire. Ffe olusembayo lwe luyimba lw'omugenzi Prince Jopo Kafeero kulabako Gita Singers 1994. Oluyimba olwo kyenkana buli nnyimba zaatunda. Lwatundibwa Wakasajja and Sons Emporium. Oluyimba kwaliko ennyimba nga ab'emikwano, lutrendinze n'okutuusa kati lukyatambula. Waliwo nno obubaka obwali obukusike
mu luyimba olwo ab'emikwano naye oba oliawo bangi tebategeeranga omukulu yali ayimba ku ki. Ffe tuwulira ab'emikwano naye nga woba otaaguludde oluyimba yalina abantu be yali yeesigamizaako oluyimba olwo. Kuliko Bamusaayi muto ne kubeerako ne Nabukenya. Nabukenya yali awaana mukwano gwe eyali amanyiddwa nga Nabukenya Betty kati mugenzi, bombi Mungu abawummuze emirembe. Ne kubeerako omukazi amenya, nze nga sinategeera Walumbe Zaaya, nasooka tegeera omukazi amenya kati ne Walumbe Zaaya. So ayina waatuuka n'agirira ng'agamba oba Mabirizi lwamulyanga yadde ndowooza lwanimisanga ntamidde. Kale bw'atyo Prince Job Kafero tugenda kwewulirirako we yayimba ku John Mabirizi, era wetumaliriza tugenda fundikira programu yaffe ey'olwaleero, naye nga tubasaba timwongere otugoberera ku Facebook, TikTok ne wano ku YouTube. Naye mujja tuzzaamu amaanyi nga guno omukutu mugufudde ogwammwe. Mujja tuzzaamu amaanyi nga omukutu mugufudde ogwammwe ogw'ensonga nga buli oba oliawo kye tuteekako mukigoberera. Kale bw'atyo tugende mu Prince Job Kafero, era wetumaliriza tugenda yitirayo ng'abalongoose ate tusisinkane mu programu endala, naye nga nkugamba tigwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu tusange e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage, eyeetaaga ebivulu maziika n'ebirala era tuli Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Gwe omuyimbi nga weetaaga platform, jangu tubeere nga tukuwa interview, tukuwe platform otunde ebyamaguzi byo. Gwe yeetaaga okulanga naawe kolagana naffe. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu Music Analyst. Tulya na lweka nembifa wasanyukira lulyeyo shemba luli mbongoli nyetwegeserera luti saba olusiba olweti batamidde kitalo nnyo kitalo wayiyawo kitalo nnyo kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo neddenedda kitalo nnyo kitalo baana bato na kitalo nnyo kitalo yayiyaye kitalo nnyo kitalo baana bato abarege n'abakosunova nebakadamuga muno tugatigoti sibabya tutwala tetuli butulo emagombe waleyo tevakaloki nebonna bweyatwala mbawalidda balimbe bululu etavadde bose emuzikise watalitawaza nange matheyasigendage waleyo mutamiro ewabulintisa ewabulira n'owomuluki ekyobonna bakubakitanga yaleeso nebyonna byekola tebipamanyi banangesawa y'okuferika ebibuzo nebyanukula bitengeri entamifu ekitawanganya nange yali amabanja birinjogerwanga awatali kuwuka bwentona nayewunika nembanka omukyawe ani aliyingulira ndibazibiko kitalo nnyo kitalo yayiyaye kitalo baana bato kitalo nnyo kitalo nedda nedda kitalo nnyo kitalo baana
okukumta ludibizanga abalungi ne babulanyiga lulindutya ayira beera kumpi nawe nkulabira leeta akatebo kateeko abakola entegeka eru basanga makubo terudda wabe akakumta ludibizanga abalungi nabulanyiga luli olutyanga nasala wange yesinga musonyi nasalira omugumako omulungi owange polukuli nyo ndabegwe abawooza kikyakunywa ngeri eyo kati olwo nnyo peteroliza tali mmotoka oba mu mmotoka babayiwa engoli siwangako okuva kundekwawo nedda anenyinyala ngobange ewuweka alemantawugangako okuva ku mbizi akwenyinyala ngobange wake esibu omusajja yawasa musiramu n'awalokoka mange gwe gutuga abaperu gutuko oba gwe gutirimbula obuva ku mabeere yegatanya olifota nkubuuza ne kanna bajja bakoma okubona olyoka omanya betutudde mu giraasi ate ono ngaze ne vaibulisi muyise mu gwalita ogenda kwesimbawo agakujjako meeya ojjowono jiwono jowaka nebasanye taata nyine byonnooyo atukumye bwatyo enawebale kitaffe kuyina obuyinza nange nfubanga bwenyiza nyiga wakadde okutuukako eno basula y'ebiku byongezere mu buddu nebasanye taata nyine byonnooyo agab'ebirungi badde bwebale sitemanyire engomembe yesajja omutebeza nga nali maafu kati nina kusente obwavu bwannuma nembanga alikalogasi nampugira obulamu obwabuzibu situlaliso sibangako kikya bakakagwe boolabeeyo tadde nekubana nende bakompitanga omusajja enabaka bintu ebyonnoga tebifuna manja gabula abakadde b'emyaka n'abava ebulaya sembisiri simanyiraye agambye neyoluyimba sabina akwasa abayivu mukawali kuno ebakunganga bebeza temunakyakoli n'eddoboozi Chikaya College